omuyimbi amanyikiddwa nga Alien Skin nanyini Fangon Forest ya wali ku Fangon Forest wetwogerera kati alira ku nsiko. Kigambibwa nti poliisi amaje bamunoonya ensonga evudde lwa muvubuka gwe yasse. Omuvubuka ono kigambibwa nti tiimu ya Alien Skin ekibinja abavubuka osobola ogiyita ganga oba egaali. Omuvubuka ono nava mu bulamu bw'ensi eno. Nga tetunaba kweyongerayo, njagala story eno obeere nga ogiwulira bulungi. Omuvubuka yoyo gwolaba ku screen awo, oyo omuvubuka oyo gwolaba ali mu kulajjana, ate nga tannafa yalese ebigambo bino bwe bujulizi kati obuliwo obulaga nti Alien Skin ye yamusse wamu n'ekibinja kye wali ku Fangoni. Era nga tetunaba kweyongerayo, nsaba video eno ogiwe ka like ebeere nga etambula etuke kwoyo yenna gwe kikwatako. Sokolabe video nga tetunaba kweyongerayo. Mwana bamutwala n'amugamba nti lwaki twawukanako. Navudde wano nga ngenda akola. Nengenda ku batula nenjira batula Mondeba. Kati nga ndi kugenda kulinnya boda. Babu nansayako. Ono alinga omuzungu ono. Abeera ku Fangoni. Kati bwe yankutte neŋŋaana abantu ne bajja. Ne bagamba omwana yabbye ekitoowa ekirala, ne bagamba nedda. Bino bintu tugenda bisootinga nga. Then ne bagamba baba mugenda bisootinga kolaki mugende. Then nentuula ne tugenda. Ne mugenda wa? Ku Fangoni. Twatuuse ku Fangoni ne bazijjako sound ne bazijjako simu. Simu yo? Kunkuba simu kika ki? Samsung S7. Batandikirawo kunkuba mu lubuto wano. Kati ebbaluwa z'omusawo bamugambye wonna tebamusobola. Ayina genda mulago omusaayi gwamuyise eno. Wakutte wano bagambye agende mulago. Kati ani amutwale mulago? Tami. Wanaabeerawo naani? Omwana w'embaale akomana aginakola mama yagemye mbwa basobola mbwajje ne kati obudde bwanatukira teriiko kati okutambula tasobola wanatukira esaawa zino kumuleka mu nyumba era akkiramu mukadde osaba gavumenti ekole etya Alien Skin emukole kyalina kaki ati mbuuzi oyagala emukukolera ki? omwana wange yenna omwana yaje okutaba n'edduniya kati owulira wa wakuluma? bwatunula ntatunula kufa ate mumuleeta Alien Skin munyalire kagenda tta abantu muyenagenda mukuba ngaekyomwana wemune yenkaniza yabangale yiri ebyaze kupakisa kikusajja wabyajakuwanansi kubanga Alien Skin afuuse ekizibu, afuuse ensonga gwe tokiraba. Gavumenti yalimu Alien Skin ekutekawo mu lujjudde bw'abantu tulagumana avaawo Kooti y'abantu eramule? Kooti y'abantu eramule mutuufu eramule okwerere walibasobola kooti y'abantu ye n'amwawukanyako kati ekimukubizza lwaki yamwawukanako ebikirala omwana n'atandika okukola emirimu gye era omwana atambula n'ekizindaalo atambula n'ekizindaalo taata dansa kati gye bamusanze oyo simanya omusumaali n'amugamba otwawukanako otya n'amugamba nze nkola n'amugamba yitawo tugenda olutusiza mu maaso ga Yes, byebyo ebigambo by'omuvubuka nga tanafa. Omuvubuka ono abadde omu ku kibinja kya Fangon Forest, ku kibinja kya Alien Skin. Abadde omu ku bavubuka ba Alien Skin.
naye ne bamwefuulira. Kyava kuki? Omuvubuka ono yava mu kibinja kya Alien Skin ne yeetongola, era abadde abeera yekka, abadde takyali mu kibinja kya Alien Skin. Kati Alien Skin n'avaayo n'agamba abavubuka be, n'abagamba mulina okulumba omuvubuka ono mumukube. Ne bamulumba, era bamusanze ku booda ng'ali mu kugenda kukola. Bwe bamusanze ku booda ne bamuyimiriza, ne bamujja ku piki, ne bamugamba tukwagala ku Fangoni, era ne bamuteeka ku piki ne bamutwala. Bwe bamutuuse ku Fangoni ne bamukuba bubi nnyo. Kati abavubuka bano bwe balabye nti omuvubuka ono ayinza okufa, ayinza obafeera mu ngalo, ne basalawo ne bamuteeka ku piki ku booda ne bamutwala mu ddwaliro erimu mu Ndeeba. Eddwaliro eryo liyitibwa Ayan Clinic. Yes, ne bamutwala awo ku ddwaliro. Kati ku ddwaliro bwe bamutuuseyo abasawo ne balaba nti omuvubuka ono yakubiddwa bubi nnyo. Ne balaba nti tebagenda kubeera nga bamusobola. Ne bawandiika ekibaluwa, ne bawandiika ekiwandiiko babeere nga bamwongerayo, abeere nga yeeyongerayo mu ddwaliro erisingawo. Naye omuvubuka ono abadde asula yekka, abadde abeera yekka. Ate kigambibwa nti abazadde be wamu n'ab'enganda babeera Mbale. Kati nesimujjukira babadde bagimugjeeko nga abantu tebalina connection yonna esobola okubeera nga econnectinga n'abo n'ab'enganda babeere nga bamuyamba. Kati ne basalawo ne bamuzaayo ewaka gy'abeera mu muzigo. Era ye video gy'olaba abadde awo ng'ali waka nga talina maanyi gakusituka, ate nga kubanga bamukubye bubi. Badokita bo bagambye, abadokita wali ku ddwaliro Ayan bagambye nti omuvubuka ono bamukubye bubi nnyo, n'abeera nga ableedinga munda, yabadde yakoseddwa munda. Kati yafunye internal injuries ate ez'amaanyi. Bo ne bagamba tebajja musobola, alina okweyongerayo nga mulago. Naye ebyo byonna bikyali awo. Alien Skin tuze tulaba ekibinja kya Alien Skin nga kikola effujjo ku bantu emirundi mingi. Naye ffe kye tusaba ng'abantu, tusaba nti ebibinja bino bwe bibanga byeyisa bwe bityo, kubanga eyo embeera nga Uganda tetugenda kubeera nga tugibeeramu lubeerera. Gavumenti erina okuvaayo ebeere nga eteekawo amateeka amakakali ku bibinja bino bye bayita eggaali, bibeere nga byeyisa bulungi mu bantu. Kati omuvubuka wuuyo bamukubye bubi nnyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Gye twogerera kati Alien Skin aliira ku nsiko, bali mu kumunoonya wamu n'ekibinja kye kyonna wali ku Fangoni. Video nsaba ogiweka like ebeere nga etambula, ate gwe atanaba ku subscribinga nsaba subscribinge Lincoln TV, obeere nga buli kimu kyonna okifuna butereevu wano ku